kale kyo okivaako okuyimba kumanya kulimu sitaani oyagala director oyagala akuba ennanga oyagala kuwandikira oluyimba agenda okubaakinga naye ayagala akwebakeko bw'omala kati nze nagenda muzabwe nalemwa Eagles ne batugoba mawana atugoba kintu kubanga ffe twagenda mu Diamond Patisari nga katolu nga waliyo mitanda ne no beka mukazi we nga olina byakwewasa byakweyagala nga oba tosoba bw'otakkiriza tojja beerawo producer akwagalako ekyamikairi osa amalo kituwala n'okola oluyimba buli TV presenter gomanya yagala sente n'ekyamukabiri radio presenter omwani siwa lupapula ffe twagenda ng'okutwala oluyimba ogera kukuba oluyimba balukube ng'otunze amalalo gajjajjawo n'ekibanja kya nnyoko nga nnyoko atunze n'ebirala abantu saswa abantu lwakunfuwa sente kati nga kenzo mugamba jangu ojja kukwatanga sente zange we naabanga ngendo yimba we mba mumadde ngenda kuyimba ennyimba nnya nja kuyimbanga 2 oyimbewo 2 abantu basobole okukulaba. Okay, ntandise bwe nti olunaku olwaleero. I was born on 10th February 1984, Ugandan by birth. I was raised in Uganda by my parents, Mr. and Miss Haruna Segawa. I had my primary, secondary and university education in Uganda. I hold a bachelor's degree in law from School of Law at Makerere University, Kampala, Uganda. I am a successful, prominent business person trading mainly in real estate. I own a chain of commercial properties in my country and in other parts of the world. I mainly trade as Ham Enterprises Limited Uganda. Gwe kati ali eyo mvubuka yenna akatabo kano ka success and failure based on reason and reality. Mbadde sikasomangako but I'm telling you the reality. Katabo kano nkeetaaga. Bulijjo mpulira nga bagamba Ham ayina yawandika akatabo naye nkamanyi nga gyekali naye introduction yako yoka ekuleetera okumanya kw'ono omusajja kanoonyeeko ndowooza mu bookstores zonna na gyekali kale cruise exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'otulabira okusinzira mu nsi ez'enjawulo olunaku lw'ekushow yaffe tuli proudly powered by Sula Motors. Sula Motors basangibwa luno oluguudo fulufiga baluyita batya nga okkirira wano. Sula Motors basangibwa Kibuye ku Salama Road. Eno bagita Salama Road. Naye mu junction ya Salama Road nga wakatuukawo booti. Nikidde Kibuye? Kino kiri ku Salama Road. Bangakkirira mu junction awo bangakkirirako. Tuli opposite n'amafuta gabayita African Oil. Oba waliwo n'ekizimbe ekipya ekyakalina kye basituddewo. Tuli opposite n'ekizimbe ekyo ekyekipya n'amafuta gabayita African Oil. Sula Moto ekigifula ey'enjawulo wano weekolera waayo tegenda kusengukawo. Waayo era ye bonde ekyasinze okutunda emmotoka n'okugula emmotoka tugula emmotoka empya n'enkadde. Naye mu biseera ebinajjako mu maaso Sula Moto erina awantu wala we yaguze wali walaba opposite mumwayitanga Moland Po opposite ayo batunda emmotoka wonna yaguzeewo bonde ezo ziriwo wonna yaguzeewo agenda kubanga ateekawo bonds yatugenda kulekawo mmotoka naye nga nawo wali wa Sula Motors. Era ekitufuula ekyenjawulo kwe kulaba nga ffe wano tetupangisaawo tugula emmotoka empya n'enkadde ate ekitufuula eky'amaanyi tukwata ssente zonna okuva ku $1,000,000 paka olimba full figure n'obana ate kisinziira n'oja ne $2,000,000 nga tukwesize tukuwa emmotoka tukola swap tukola bata ate ekyokusatu bw'ojja wano ku Sula Motors ne woba oyina ttaka n'oganza ejja jjandeka ettaka ddene ettaka lino bampe kansaleko ka fuuti 3 ku 3 bampe ku mmotoka ogwo muzimu gw'obugutavuga mmotoka ngowe mu kika era Sula Motors ekikola ekirala ekyenjawulo kiri ku Sula Motors ekifula ey'enjawulo tuyambo tuviire ekyenjawulo kifula Sula Motors ekyenjawulo tetukuwa mmotoka nga tetugimaze givuga nawe ogamba nti munvuge paka Mbalala munvuge paka Kabaale munvuge paka Masaka naye ntegere kikyenguze tulina Kabaka Kaye ye senior driver wano tulinawo Mumpi tulinawo mutabani wa Nakku Masagaza Munyarwanda tukuvuga paka woyagala n'ogamba nkakasiza ndi mmotoka namu ekyala ekyatwesa omuzungu bata Dalmati ne Kabaka Bwete kwe kukuwa emmotoka gye tuwesiga era ffe osobola ote emmotoka kubanga wemanyi nti tugula emmotoka empya n'enkadde tugula ne kubaana emmotoka yes ovuze emmotoka y'ogikooye osobola ogamba sebo tusaasire sebo mutuviire nammwe maani osobola okuvuga emmotoka n'ogikoowa oba n'ogamba waliwo abavuka nga bavuga mwaka ku mwaka n'ogamba nti guno mwaka mbaddemu emmotoka guno njagala eno guno emmotoka eri yafulumye njagala nnamba byonna ffe ojja n'emmotoka ne tugikyusa ne tukuwa essaawa zino amafuta gali waggudde Olwo si Uganda only
era mbasaba baganda bange tusabye nnyo ensi zirimu entalo zisobola okukendeera sabbuuni amafuta biri waggulu ensi yonna si Uganda yokka kino si kya President Museveni wabula ensi yonna naye musabe nnyo ensi zirimu wano omusajja yaani obutalo luli wano omusajja by the way gwempagiro oyo omusajja yaani Putin zisobola okukendeera tulaye nga amafuta gasobola okukola ki naye saayero kati abantu bali mu kulemererwa emmotoka osobola okugamba nti mbadde ne lukaaga nenywa nnyo mbadde ne Land Cruiser enywa nnyo kantwale wasula nfunewo akangu akatanywa nabyo wana ayinabu Alex wano ayinawo buvitiza ayinawo rawumu ate ku bbeeyi entono ate ku kibanja mpo agenze n'aguza bannamawulire awo amamotoka bannamawulire bangi bamujju abakozi ba TV gutadde kwekubagiza anagambe kyawula sula moto ku bonde endala zonna yennanyini yekabejja wantu ina abagagga babiri sula moto ne kiyama gamba nti akuguza naye ayongeramu eza rent simanyi rent ate mbo ba rent bajja mugobawo wano tate ekimwawula ku bonde endala nti yajja nagamba nkwata milioni emu no ojja nogamba nti omwezi gwange nfuna milioni 3 naye nja kwetanga milioni emu kuwano naye mumpe motoka ala kigwa najikuwa kubanga goitako osobola okuyita ku 0701879187 oyogera n'omugaga direct 0781879187 oba oyogera n'essula direct oba osobola okuba kusimya mu office era oyogera naye osobola okukola chairman Nyanzi osobola okukola mumpi oba Kamoga bon Mayanja bonna bakimala obutabo buno bwa hamu busangibwawa baba bwagala busangibwa awali buli awali Shell bookstore zonna wonna buli awali Shell okasangawo ne ku Shoprite ojja kasangako wala ku beyi kikabati waliwo keno kensobi ke kasano omuvubuka otandikirako najjanga amanya omwami ono abantu amu balowooza nti no obutabo buno tukwata bukwate naye bukwata akatabo kano nakugamba nti okufumintiza nsonga ya bwongo success and fair based on reason and reality abantu abasinga balowooza mukwata bukwate abantu abasinga batambulira mu fake life ffe mulabye obulamu bwaffe bukyuse nnyo era nze nebaza omugagga Miss Kigu n'olubuto olwamuzaala ndusabya Allah alongere emikisa kubanga ffe obutabo bwa amu bukyusizza obulamu bwaffe twatambulanga nga tetumanyi tutambulira tugoberera abagaga amasa sente tugoberera zavugiddewa drive eyiseewo n'ogoberera so n'ogiwulira egundi n'ogenda mboyimbe for nothing oyenjera n'omala time abatwesiba ku ndongo okola otya omulimu emyaka 6 nga tolina kyokoze kyekyo kiri ku baana bagenda ebweru okutta milioni 10 ogenze Dubai wojje milioni 10 ogenda Dubai kitegeeza osobola okujja milioni endala 10 naye okutta milioni 10 ogenze Dubai ozwadde company ate omaze emyaka 6 nga tolina wadde akasanvu kwa akawunti that is long obutafumintiriza so okufumintiriza nsonga ya bwongo buli kyokola bannyo nga weesigama ku kufumintiriza nti bwenkola kino kingattako bakintoolako ebiseera ebisinga tukola nga tetumaze kufumintiriza n'ekitagattako n'okigoberera ekitalina makulu n'okiwa obudde kiringa abaana abali ku Facebook omuntu ali ku social media alina ekisimu kyazimba sikuriini kyayatika eryanda akisibala babandi akinyigisa buti asonsekamu bwati akikuta avuma full figure ovuma abantu abobuvunanyizibwa nga Susan Makula n'ovuma Faida Nakazibwe ovuma ani tomanyi omuntu gw'ovuma maybe agenda muno munsi buli muntu yeetaaga munate buli muntu wa mugaso tuyambo tuviire okujja katafumintiriza naye buli muntu yeetaaga munne kakati gwe abantu b'ovumye essaawa ejja kutuuka ng'obeetaaga ate kyala kati nganze fulufiga hamu mwetaaga naye amu musajja mulungi nnyo nze nebaza kato bankubye nnyo ekikono abaana bankubye nnyo ekikono ate otuse ku ambassador ojja kutuuka anti obuzibu tulina amu mugagga ate ne sente azina obugagga ne sente byawukanira ddala nga bano bagagga waliwo mwana yakomye wano n'obusente abumansa hamu mugagga naye ayina sente naye simulaba nkumi bintu ebyo byakumansa sente ng'omuntu yakaya kumata n'akola sente kati basula motozi tasobola kumansa sente nkugambye obugagga ne sente byawukana abantu abasinga tebawula bugagga ku sente byawukana ddala byanjawulo alhamdulillah amu yafuna sente n'obugagga kiringa swa yafuna sente n'obugagga kyenkugambye nti wakola tapangisa awo tagenda senguka ndate naguza kamotoka ate naguza motoka enfunvuddewo ate kakati nze njizaayo taliiwo nedda byemwawudde ku bonde endala kyovola bayatunda yagula botone motoka sula agigula cash gwe n'omufuna mukwano gwo ng'agitunda gireete wano akimanyi bulungi naawe aleese mukwano gwo oyina abaana oyagala amata ekyo kyawukana bw'oba oyina ayagala okugula eyo gy'oli yonna nga oyina mukwano gwo ayagala kugula motoka mote kusula moto ozisula akimanyi bulungi nti oyina abaana ozze n'oleeta omuguzi oyina abaana abagala abajja okunywa ki amata kyekifuula sula okay byonna bye bifudde amu ayina obugagga ne ssente
kyova nti amuwagala nti fulufika mu milioni 10 Teta chisayiningira mbatencha leta ndaga muntu ate for photo ate yoyita mugundi ate gundi muyite mu no kitegeza omugaggo omufunira mu dala fulu nze nebaza Katonda alhamdulillah ne nyumba njizimbyemu sina kinto manze kyasobola okulwala fulu kyogere nga tuli mu ate abana bange bakyasobola soma amasomero agalayisi nkyogeza Katonda nga ndaba olwalero fulu figa tuyigiriza ekintu kimu tugenda kuyiga ekintu kimu fulu figa bakwata batya omugagga tutandika kuhamu bakwata batya abagagga fulufigo olina abagagga naye obakwata otya kuba bo tobakuba naye tusooka osomesa omuvubuka bakwata batya omugagga olina okumanya omugagga kikyayagala n'okufumintiriza kasita obeera ng'ofumintiriza nga buli kintu otambulira mu reality nga buli kintu okiraba nga bwe kirina okubeera ekitufudde ekizibu kwe kulaba minda fudde kuba talina kapawo nga nti ono Coca-Cola that is wrong. Abantu balaba emmotoka nnyingi nnyo nsobola okugamba nti eno nuwa vokise eno nuwa lodi tuwala naye gwe olw'okumanga oyagala njogere kiri ky'oyagala vokise nenjita lodi tuwala ekyo kikyamu owulira ebintu ebisinga tutambulira mu fake life tulimba obulamu bwaffe njagala okugamba nti nina nga ate sirina nkulengedde ng'ojooga olina omuntu nange nze n'emitwalo gyange 7 mbunjooga omusanvu tajoge sinna kugaana kujoga jogera wooja bwowulira ng'otuuse mu kakaaga 8 tandika kusibula oli kubala abalina milioni 15 oze n'akasanvu oli ku mmeeza weolozookaddemu ako reality omukajja n'omutwalo gy'omusanvu egya Uganda okwanye weepanka olaga ozimba kuba olina ebijegere byewambadde biwulinga embwa balina zino enjegere z'embwa bazisiba muno ne bakwata ebisewo ne bazimba n'ofuuka kino kikimpanza n'ozimba ebikono boti aguza akaswani k'emmere kamu nze ndaba bawala mu bbaala babanyiga emba lwa cupa ya bbiya that is not reality cupa ya bbiya oba okola osobola gyegulira kati kagamba ekirala ky'abavubuka nze omanyi ndi muyiribi nze ndi muyiribi era ekinfudde owakabi nze ndi muyiribi onsanga mu bondi ya sula onsanga mu mivumbo onsanga siriebe mbw why not litunda buli kintu n'amagi amafumbe ngatunda kasitama nti nsiwula amagi fisaako 5 that is money wategeera business njagala kintu kimu kingattako kati nze kagamba ekigambo kimu osobola okuba nga olina omugagga gw'osame kati nga ssula ng'omusuubiramu 10,000 oba 5 kale oba oyagala lanchi ya 2,000 naye otoyagala mukubira simu ya 5 omuntu yenna nemba ngenda kufunako siringi 10,000 nkuba essimu ya 5 nenfiisa 5 nawe mba ngenda kufuna nusu 600 nteekako 5 nenkuba essimu nenfuna 600 nsigaza 10,000 ekyo kingattako tekintoolako naye abasinga bakutuma wali omugagga akutumya oluusi akuwadde 2,000 akutuma kaladi bbuulo ogenda kuzza akuweeyo 2 osigadde weekuntaza mboli wakabi gwe toyimuka kati ffe tubeerawo ne basula ne bakyamani osanga alondalonda obucupa wano tayagala bikyafu tayagala kina ddala kyamani oyo kyamani Nyanzi be bagagga baawo balinawo abakozi balinawo abasirikale okitegeera kati abantu bagaana liraite kati olaba nze tera nnyo okumwera kwa akedi otuuka n'omuwala mu akedi ku makya muzze kukola naggula edduuka n'atumya akatogo ne giraasi ya juice ako n'akalya ziba ziwera 6 ne muyitamu ow'enswa ow'ensenene ezirimu kaamulali ne ziwunya oyo n'amuyita tannakola ne tuyingira lanchi ne baleeta emmere ne giraasi y'obutunda n'alya lanchi tannayingiza wadde 2 mukama namwayo omukisa ne wajja ne bagulayo dress y'ebiri kitundu kale dress ya 2 kitundu tonnaba kumanya nti dress y'ebiri ekitundu esene ntufuze enkozo ze mmeka wagisuubula 2 naye gwe olaba olina 2 kitundu tomanyi nti olina 5 jjukira wayita dda breakfast n'obutunda oyidde ensenene n'empafu tuba tuli awo ne zeeta ku 8 9 10 awo oba obunyama najja tete buunye woowe obunyama bw'omakedi buunya obubumba oli obubumba n'ayimba obubumba simanya erimu kamali n'amuyita tuba tuli awo n'ayita ow'obuugi n'ayitamu obuugi w'amata buno simanyi bwaserira akasimanyi obuugi oyo n'amuyita tuba tuli awo nga njagala kunyuka ayagala kukola wakiri nkola akakasige nnako mutwalo ow'enjala mannange meka agenda wa anyuka
akola makeup anyuka bunyusi ayagala kunyuka naye akola makeup kati baba bagenda out baba bagenda wa naye tannamanya nakoze makeup kati ogenda kuwunsika ngaalidde emitwalo ena naye koze 2 ekitundu ate kwa 2 ekitundu kwabaddeko 15,000 tannajjako kapito kati abaana basinga tebamanyi kugatta na kugabira bwagatta tatoolako amanyi kugatta bugasi mu bulamu bw'otambulira mumanya ekikutoolako n'ekikugattako bw'oba olina emikwano 3 nze kati njagala okugamba nali nzimba ennyumba yange eyenateete natuula wansi nenkwata essimu yange tewali nsonga lwaki olina abantu 100 mu ssimu yo babantu 3 nga bw'ofuna ekizibu tolina abantu 5 b'osobola kukubira basangulemu bonna bayiwe natuula ku site yange bwe nateete nenkwata essimu yange nenkuba essimu emu ku emu nga mbagamba bannange bapomuta batututale ne Masaka batusuddayo tuli eno nasaba ssente ezangwira omuntu okusindika mutwalo ku 2 naye tetulina transport mumpereze namanya ni gwe nina okubeera naye naani kati naawe nkwadde akantu akugenda okakole kwata buli muntu gwolina mu ssimu yo gw'oyita mukwano gumukubire mugambe obala ndodde atukasuka naye gwe saba nnyangu gamba njiye oba binyewo bankoze ekyo kiki nga kya 15 ku mutwalo ezisoboka ojja kumanya ani gw'olina okuba naye naani ng'otalina kuba naye kyampaliriza okumanya ni mukwano gwange anatali mukwano gwange saalina kizibu kyonna naye katuba n'amasimu nga gajjudde lisiti y'abantu abamu baafa n'okufa baliko emizimu emibi okyabalina mu ssimu yo abalala tebutamanna gye bali okyabalina mu ssimu ejjudde ne bw'ogiteekamu ekulaga nti eri full kakati ebyo byonna bituze emabega ekirala tuba n'emikwano nga kukubira kugenda out buli lwakubira kuluzi oliwa tugende out kuluzi tugendeko emulungo kuluzi tugende tunyooke abo bajjeeko buli kintu kyona ng'ospeninga kiba tekikugattako at least spendingira woogenda ofunira ti wano wenteekawo emitwalo 2 gye bunajja mu wiiki 2 nja kujjawo ate ena you get me naye abaana abavubuka n'abasinga ali mu nkola nyooka kati kankubuulireyo kasoda gikenkola batakamanyi kaliwe kati buli muvubuka gemayirungi atagamanyi muvubuka alya enkola abaana bawono bagagga nnyo ne tebakimanyi nti bagagga etulya enkola etandikira ku 53 tosobola kulya nkwano tanya kicupa ky'amazzi kubanga enkola erina amasanda gakwata wano obeerako ekicupa ky'amazzi kya 3 oba kya 2 oba kya 2 kakati ezo mmeka tuyingidde 5 tuli 7 buli muntu ali enkola alina okuba ne bigigi enkola ya 5 enkola erina okulirwako bigigi entunda bigigi naye sente zensinza okufuna nzifuna mu ebyo ebintu bigigi abaana bagula bigigi ku 7:7 olyakwata n'emmotoka omuvuzi wa taxi n'agamba ntwalirayo luutu male okunyooka ng'alya nkola bigigi agenda mu nkola ekitono nnyo abeera wa 5 tuyingidde gumu 2 buli lwamala okulya enkola enjala ekuluma zino emba zeereega enjala ebeera ekuluma olina otumya ekikomando emba zino zikola ki olina otumya ekikomando oba tuyingidde 2 kati buli mwana ali enkola manya nti alina ssente kitegeeza asobola otereka omutwalo buli otereka omutwalo okumala omwezi zibeera ssente mmeka 3 mu mwaka zibeera ssente mmeka tewali muntu atali mugagga enjawulo y'omugagga n'omwavu kwali kufumintiriza ke katabo kano tewali mugagga gwe bazaala nti sudiru bamuzaala ne ssente mu ngalo never tebazaalanga amisi kigundu nti yafuluma ayambadde engoye ate fulu bwe kijja ku ezo bizinensi za bulijjo ozimanyi yes tebazaalanga nkoswa nti ajja yeevuga yava mutola mama we nayeevuga ng'oggyeko abantu abaazaalibwa nga bakingi ne baprincess abatusuumukakokko abaazaalibwa nga balina ebyobugagga bye basanga yes fena tuzaalibwa nga abantu abalala ne president yazaalibwa nga gwe bakuzaala naye yakusinga kimu kufumintiriza you get me so kati okufumintiriza nsonga ya bwongo weesibeko okufumintiriza ojja kumanya bakwata omugagga bona ofumintiriza ojja kumanya bakola ssente bona ofumintiriza ensi agenda kukwangula ng'otambulira mu reality leka kwerimba tonaye kikomando oyagala genda kupakala siti ojagaza ki tumya chapati yo mwenna aide chapati naide pakala siti mugenda fuma kyekimu naye levo yo gikutte oli mu bulamu weerimba mbaolinda ziwere alusagazi zigenda kuluma bakusabe emitwalo 4 so singa watidde wa chapati zo n'obuchipusi bw'obunyama bw'okukubo singa oli okke tewandifunye alusa naye gwe okuba oyagala okukakasa omuwala gwe bakwanye osondeza eza H&M mu restaurant ogende wajaluna mulye piraawo simanyi ono basimati gumira ku kikomando kyo noonya obutogo gye buli kyova buli muntu kwata layini yo emba sina mutwalo kingano tumya emmere yange y'ebbi n'endya sikuta naye reality abantu bagamba full figure banamulaba batya nga ali akatogo akebbiri ono kyejjamu banandaba batya kubanga tonnafuna bugagga na ssente enjawo y'obugagga bweriwa omugagga atalamuza tosobola kulamuza na mugagga omugagga yatawoza nsaliraako
obugaga ne sente bitambula bibiri n'ekizibu nnyo okubikuuma omuntu atakwatanga ku millioni 2 bw'omwa millioni 2 asobola okugwaddala oba okweyokya oba okufa eyitinga kuba tamanyi kyova abantu abasinga bafuna sente zibafaako nga balonze ennonde bazibagabidde tebamanyi nti millioni 5 nga kozesa nti atakwatanga ku millioni 5 mulundi gumu omuwadde 5 lwatafa lwatagwa ddalu era nze olibajja nansaba kapito nga mu akatabo ye kapito kufumintiza bwongo obwo gwe wazaalibwanga Miss Kigundu wazaalibwanga Sidiru wazaalibwanga Kirumira wazaalibwanga President Museveni enjalo y'omwavu n'omugaga kwali kufumintiriza kyekigambo kufumintiriza bw'osobola okukwata ensi bw'osobola okukwata abagagga bw'osobola okumanya nti wenfumintiriza kati omanya nti bwenjja mu ssula wano ssula atunda mmotoka hali wakindetawo emivumba bw'omanya nti ssula atunda mmotoka nina kwetawo ki bw'obateereseewo mmotoka bayina okulya emmere tikolawo tenda y'emmere gwe obaliisenga emmere Fulufiga bwe bali emmere banywerako ki amazzi ne soda kolawo tenda ya soda waliwo mu mmotoka toyita bodaboda oyisa wirubaalo gwolaba bikwatagana waliwo omukyala eyaŋŋamba actually bangi bazze bakunsaba nga baŋŋamba okukyaza nga baŋŋamba naye tuulako ne Fulufiga oyo atubuliire ku baana baffe Fulufiga abazadde bali eyo abaana babapeeka abaana baagadde okuyimba ensangi zino abaana ab'obuwala n'abalenzi baagadde okuyimba oli avudde ku kye yakomyawo ne ssente ze azitadde mu ndongo njagala okubyusigire abazadde ekifaananyi endongo eno nnungi erimu ssente labalaba bamu abatumuse ne bafunamu teri kirungi kya ndongo mu bulamu bw'ensi ne sitaani yali muyimbi sitaani bamuyitanga Lusifa yayimbanga amaloboozi 7 Katonda bw'ateekateeka eggulu n'ensi yatonda omuntu mu kifaananyi kye bw'atonda omuntu mu kifaananyi kye malayika gye bayitanga Lusifa enyiiga emugambo otonda otya omuntu mu kifaananyi kyo ng'ambadde wano obujja buvaawa Lusifa yayimbanga amaloboozi 7 geno some Bayibuli sitaani yali muyimbi teri kirungi mu kuyimba teri kirungi mu bayimbi Katonda batonda omuntu mu kifaananyi kye Lusifa anyiiga yeeyawula Katonda asituka n'obutundutundu 3 ajja ku nsi bw'alemeraawo era tebatuuka wano ye mbuyaga we gyolaba ekunta ekola ki yoyo musisa kankana Lusifa aba anyeenyaamu teyakoma ku ekyo Katonda bamala okuteekateeka eggulu n'ensi yatonda abantu twali twogera olulimi lwemu era twali balu nnyo nga tukkiriziganya nga twewulira mu lubereberye Bayibuli kugamba nti abantu abo baasalawo okulumba Katonda ne bazimba omunaala nga boogera olulimi lumu nga bayimba bakosanga amaanyi mangi kubanga bayinanga ennyimba entongooli ze balinga bayimba okufuna amaanyi ne bazimba omunaala balumbe Katonda bamugamba musajja gwe laki ggwe oli waggulu wayita kiggwe vaayo naawe ojjobere wano naffe Katonda avaayo n'ajja ku nsi n'alaba abantu batonze ekitonde kyatonze nga kirungi ng'akyagadde bwe kimukaanya bwe kyagala okumulumba n'abatabulatabula n'alinya n'addayo n'abatabulatabula n'abayiwamu ennimi ez'enjawulo kyova nze njogera olulala n'olinayogera olugwa olunayogera oluswayiri olunayogera oluki kyava kuyimba n'olwekyo omuzadde andaba oba ggwe omuntu andaba gy'oli bw'oba oyina omwana wo nkwegayirira nga nkusaba tokoolanga ensobi okufuula omwana wo serebu nkiddamu abantu mangi mwagala obwa serebu temumanyi what is the meaning of a celebrity abayimbi bangi bali mu mayumba baba banja bafumbiddwa bakazi bakadde bafumbiddwa bajajja baabwe beevulunze bannyaabwe baagadde abakazi abalwadde baagala ssente okukuuma legase y'abayimbi abayimbi abalaba badde mu nnyumba nga baffe enjala mu lockdown abayimbi abamu tebalina naakawunti alina nawasobola kwewola omuyimbi tosobola kuyimirira ku mudaala gwa mpuuta okujjako nga nze Fulufiga abamu namba esinga tebanandaba batya omuyimbi alina 13 agenda kukola kikomando Rolex agenda kufiira mu nju obimanyi bungi batukubira nkolera Rolex naye nfa nkolerayo kano tayinaamu mutwalo gulya olw'ensonga yakona erinnya ye nalaba nti wakitalo nnyo ku bantu abalala bizinensi y'okuyimba nfu totale omuyimbi w'okolera oluyimba ze naliko n'omwana gwe bayita Chris Evans ng'atambuza li Ana yajjanga ne kasidike naye ng'abeera kakati njagala kuyimbamu nga bonna bamwesamba
nga tebamwagala first of all like bami ngeri mwavu nga like abubinga kola kina ntenga ayogera mpola nga abeera otanyuma kati muganzo jatambulanga nange ne King Sir yasula akola oluyimba nga asula mu Didi studio nga talina wabera basi nga asula mu Didi studio yawo kati nze ngeri nalina chance connection ne bakamyo ne banne babebe ku nze nalinga malayo kati nze nga nkera mu mivumba jange ne mbamu nakasende kange amukola ki kati nga magamba ojatambulanga nange nze banangulanga okuyimba ngojjanga nkutwala ngo gosookawo ne katona afiiraawo kati njagala nkulaga omuyimbi gwe bayita Kenzo gwe ngenda okuwaka example esembayo Kenzo yalinga ayagala okuyimba ng'era abeera atambula ng'ayimba obwo buyimba bwe tasooka kuyimba stamina kati Kenzo nalina omusajja ayingini yalinga nkwana nga waliwo ekifo kye bayitanga la bamba bakitanga basama nankani bakubirangawo ebivuga ne bakasasa nga tebaagala Kenzo nga tebakaagala kati nga nze nafuna omukisa nga nalina okuva ddanga nina omukisa okutalina buniki nga banfuwa nnyo ssente ku stage waliwo ekifo bakitanga Sebusega waliwo eyo Labamba waliwo n'ekifo ekirala bakitanga kati kibayita Big Ba nga tugenda ne tuyimba nze baagananga n'okunsasula abantu lwakunfuwa ssente kati nga Kenzo mugamba jangu ojja kukwatanga ssente zange we naabanga ngendo yimba we mba mumadde ngenda kuyimba ennyimba 4 nja kuyimbanga 2 oyimbewo 2 abantu basobole okukulaba ne natuuka nga kwerekeza nyimba 2 era nga bakasasa bamugaana nga basamana nkalima mugaana agamugamba togwa mumanyi ojja kuyimba jangu kane tufuna ne wabeerawo omusajja eyankona mutayinginiya mulinya yali mugagga nnyo kati nga mpanyo sente yampanga nnyo sente nga atuma Kenzo kati obubwana bwabeeranga awo nga bo bubeeraawe nga bami nga bwegomba bayimbi bwagala okuyimba naye nga butambula ekiro tebulina ssente butambuza bigere kakati oyo omusajja n'amugamba kati lumu mbeera nnyimba nendeka awo nemuyita gyayimbe banfuanga sente zijjwa ne mugamba kwata najja okukwata kati bajja ne mukwata kusajja ayimbe bano bazikiza ebivuga ne bagana omukubiri omusajja ne kimukwatako nagamba ngenda kukolera oluyimba ne bakwata nabo ba Lexus Kalema abavubuka abo bakalema nabo bayimbanga abo bakalema bayimba dda bayimbi badda naye bakona bagana okola kubanga abantu bano kasasa babakotogeranga tebabanga platforms kati nkulaga okuyimba okumanya sitaani ali mu bayimbi okola oluyimba otandika okumanyika abantu bakumanye bw'oba tewevulunze mukazi mukadde kukuwa ssente kuba oluyimba esawa leero okola oluyimba oyimbe nti bakumanye nti gwe gundi kati nze kankweragireko nga nze nali mu Eagles production yes saafuna mukisa kuyimba lwa nsonga nagaana wali omu Eagles nfa bakola Eagles production twabeeranga na Kwalenda restaurant ne bamoli natuma bani bawala aida bahawa bafa n'okufa abo bafa naye munnange ffe yabalemera kya Mikairi tetwafuna mukisa okukwata ku microphone kubanga bakwagalanga ne bamala onakumala onagamba mune najja bona ne bakumalawo bwe bakumalanga obayina kugobera abaana basitula emizindaalo n'ogenda kwa situla emizindaalo ng'onoonya wonoosula kubanga twagendanga safari nga tulina okufuna luumu batwanga nusu kakaga nga luumu nga mulina kusula 2 mugatte loogi luumu oba omuntu ku kyala abaalidde amulina kubeera 2 kakati twatuukanga ekiseera nga olina ofuna omusajja bano abasiba ebiveera oba akuba ebivuga akwagala osobole osusula naye ofiise 3 nkulaga okuyimba era ffe twalemererwa nze bangoba bayitanga Aruna Mawooyo gwe mukyaza oyo mawa yagobanga bamugamba nga tumumaze mugobe nga gwamala gobagoba katwalina chance twatambulanga abayimbi katika nkubulire obadde okimanyi nti abaana b'abayimbi bali mu byalo abayimbi batambulanga twagendanga safari emyezi 6 nga tukomewo Kampala nga mutuuka ku kyalo naye nga lunaku tubeera walala naye nga omuyimbi omwaggama nkwatya loogi 3 nkwatya loogi 4 nga loogi ezo nazibeeramu abawala nga omuwala kajja okwegomba kawala kayingiza agenda kakozesa nakala kayegombi agenda kakozesa nga olwagamba nkwatya loogi 6 nga tukwata loogi 6 bino byegamba bibuuzanga gwe Sekamatte kuba saagala yatalimba Sekamatte talimba nakozesa abaana 6 olunaku awo ne tuvaawo enkya ne tugenda ewalala gw'ogenda ogobera nga tugenze 40 nga tewali abawala abasinga bene betubaddemu nga tugenda Kabohe nga waliwo abawala abalala bangi abasinga bano okitegeera oli wamulekedde olubuto oli afunye abaana b'abayimbi bali eyo tebalina namannya tebalina waabwe nalina mikono gyange abo bakalwetaddewo bagendanga mu safari nga bo bakuba safari emyaka egyo abasega asisiri egi alaholla nga tamanyi Kampala watu tamanyi waabwe naye nga lunaku abeera walala waliwo batuukanga ne bayimba esene nga zaganyi ne basuula okwo ku kyalo nga bafunyeko abakazi ne babawasa
nga ezibajjawo tebalina za byuma tebasobola kuvaawo kale kyo bw'okivaako okuyimba okumanya kulimu sitaani oyagala dayidekita oyagala akuba ennanga oyagala kuwandikidde oluyimba agenda okuba akinga naye ayagala akwebakeko bw'omala kati nze nagenda muze bwe nalemwa Eagles ne batugoba mawa n'atugoba kubanga nze nagaana twagenda mu Diamond Production ngenda tuuka mu Diamond wangu kato nga Betty Mpologoma ne Dr. T Rebecca Jingo ne Kapale nga byakwewasa nga oba toyinaamu musajja tosobolayo era ne wannema nga gwotawaddeeko tagenda kukkiriza kuyimba akuba evuga abo bakadeya baali bamaanyi abo ng'ayogera toyogera ng'oyogera ki kadeya ng'ayogera noyogera nga tojja kuyimba tojja kwata mayi kufani nga tomuwaddeeko okuwendinga apo nga nayo wannemera nze nayimbira wa Chance Nalubega nengene wa Chance Nalubega nanyaniriza omwana nanzaala gye nayimbira nze binnema era we nave wa Nalubega nga gwemba bande tudde saddamu genda kubanga group nzimanyi mumanyi buli kintu kubanga ffe twagenda mu Diamond Production nga katolu nga waliyo mitanda ne no beka mukazi we nga olina byakwewasa byakweyagala nga oba tosoba bw'otakkiriza tojja beerawo